Batugaye nti ekiri South Africa abaana abagireki shiriki ali eyo balagula okufuna akokulya. Alhamdulillah, naye ssebo mulimu abaakita ne bagamba nti okusinziira ku kye tuwulidde nze nkitadde ngenzi kanzireyo ewaffe ndye muwogo n'ebijanjaalo. Wallahi alazim mulimu abaakita, mulimu abagamba nti ffe tetujja kukita tukakola ki bwe kityo bwe kibeera, mubeeramu abalamu n'abafu. Tulinda adhan Allahumma ghafir lahu warhamhu. Yali musomesa wano be basomesa nze be nasanga bakutte ekintu ne Sheikh Saib nyange nembeegattako nekiyiga ebyo bye Bani Israila be banyumya be banyumiza nti gwe okwaze nako wano k'oyazinye si gwe oyazinye, wano bakadde bwe baaliwo nga be bakola omulimu ogwo. Olidde kati gwe oli mu buwuufu bw'abamuzeeyi. Allah agaye nti Abaisirayiri njagala mutunulire ebyafaayo. Ebyafaayo tubiyigamu ki? Tuyigamu embeera eyaliwo, tuleke ebirungi tutambule nabyo, ebibi tubyetegule biyinza otusuula mu kye baagwamu abaaliwo obudde obwo. Allah aga nti ajjukiza Abaisirayiri abaaliwo obudde obwo nti mukimanyi bulungi ekyafaayo ky'olw'omukaaga, walakad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabt, abawalaza empaka olw'omukaaga ne baluvubamu nga Allah yabagaana okuvuba. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, ne biwunzika nga tubagambye gye byawunzikira bafuuke ki enkima, khasi'in enyoomoofu ezitalina bbeeyi. Abamanyi batugamba anna shababa alqawmi saru qirada, abavubuka abaalimu mu biseera ebyo be baafuuka enkobe. Wa amma shaykha, naye abazeeyi saru khanazira, Allah yabafuula mabizzi. Wakala wannisa, ne mubamu n'embizzi enkyala. Awo kitegedde ndowooza era olaba nti ekifaananyi eky'embizzi kisaana bakosefumuuko. Embizzi embeera yaayo oba okutegedde nti abazeeyi n'abakyala bo baafuulibwa ki? Embizzi, abavubuka ne bafuulibwa obuki? Obubuuka ku miti. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wama khalfaha wa maw'idatan lilmuttaqin. Ekyafaayo ekyo n'ebyakiriko twabifuula essomo, ekibonerezo ekyo twakifuula nakalan, ekibonerezo ekyo nga bw'okiwulidde. Faj'alnaha nakalan, twakifuula ekibonerezo kyaffe ekyo nga ssomo lima bayna yadayha wama khalfaha, eri abo abaaliwo abeetoolodde ekitundu ekyo, abaaliwo obudde obwo abeetooloddewo, abaali okumpi awo mu kifo ekyo n'abaali ewala. Kati ffe tuli kumpi oba tuli wala? Abaakirimu ebiseera byakyo baakijjamu ekyokuyiga nti Allah tazanyirwako, n'abaliddawo paka kiyama nabo bajja kufunamu ekyokuyiga bwe balibeera nga balamu. Agamba abamanyi bagamba lima bayna yadayha wama khalfaha min almakani hawlaha min alqura lima khala min dhunubihim wa man ya'mal ba'daha mithli tilka dhunub. Nti abalikola, abaliddawo, abalikola mu ngeri y'emu ejjoogo nga lino lye baakola ne bajooga Allah, nabo balina okuyigira ku ssomo eryo. Abaaliwo obudde obwo baakiyigiramu, n'abalijja oluvannyuma balikisomako ne bakiyigiramu. Nti Allah tayagala nnyo kumumanyira kisusse. Mumanyiire ofuneko w'okola ki? Naawe bw'aligamba nti kino tekijja kuba n'okifuula ekinaaba, mumanyiire nnyo, yitira mu byaliwo. Abaamuzannyirako kye yabakola
bwandika era nga naawe oba akoze eki akikukoze. N'agamba twafuula ekibonerezo kyaffe ekyo nga ssomo eri abaaliwo n'abaliddawo, wa maw'izatan lilmuttaqin, nga kyakubuulirira abatya Allah nti Allah nga tamanyiirwa, Allah nga tasaaga. Buli gwe kirituukako alijjamu ekyokuyiga. Eyakola kiri yakyasobola okukola era kino y'oyo. Akugambye saagala bwenzi noga nti ekituufu kiri nti ekintu ekyo teri atakimanyi. Nti otyo olowooza aba alagawa. Naye embeera nga bw'ogiraba, guno si mulembe, abantu banyirira. Banyiridde nti aha. Allahu akbar. Bannange Allah bw'anyiiga anyiiga. Ekirwadde kikyaliyo. Weekiriyo oba tekiriyo? Kati obajja ekiri mutankuula kyaki? Hajaga kati buli munene yeekengerwa. Abaye Allah tasaaga. Innahum yakiduuna kaidan wa akidu kaidan. Mwe musala obukodyo naye akyasala obuwera. Ne bwe munaagejja okwenkana envubu, naye wallahi bw'otuula ng'oli omu, va mu lwokaano nga muli bangi, naye buli lw'otuula ng'oli wekka kikuzitowako. Wadde nga bw'obeeramu ky'oba olaba abantu kakati mu buli ssaawa wano emityana nze neewuli, buli lunaku ne bakuba endongo, buli lunaku. Subhanallah, buli lunaku wabaayo ebidongo. Tebuyinza butabaayo. Era ne baga nti mu Uganda mityana yesinga mpanika omukono nti kituufu. Buli lunaku ndongo. N'obuuza nti babeerayo nti alinga agamba nti sina kyenkugamba, bajjuza. Nekola ekya ajekaggwayo n'ebintu. Agambye nti ekikeerinda kibawa abalwadde. Obulwadde bwesijja kwogera buno obwammwe nti bakuwa kikeerinda kya mbizzi. Mu myezi 6 embizzi beekirya baba bagirya ng'ennyama ekuze. Basiraamu, yakiduuna kaida wa akidu kaida. Musale obukodyo obunjooga nja kusala okay. Ibrahimu atutereezezza omusayansa agambye originally bakikolera baki? Basically kikola ky'abantu, naye abavumbuzi nga bwe bataggwayo bo be bakijja mu bantu ne bakissa mu mbizzi ate ne kibakolera. Ansa zaagala okufaanagana ku nkomero. Ekikulu embizzi mweri mu layini muli nayo. Allahu akbar. Bannaye tusabe Allah tusaasire, naye embeera nga si nnungi. Obujoozi mityana buli lunaku wabaayo omudigido ogw'omugundu. Kiki ekiri emityana ekyamaanyi? Abantu abagagga bangi, fujjo lyeringi, obusiru bwe bususse. Fa'tarafu bizambihim, abantu batuuse okukkiriza nti buli lunaku. N'amatawuni amalala be gakola oba kuba kumpi wano ne Kampala kumpi. N'amalala abagalabika bwe gali ali ne bwamwe kabulewo gali buli lunaku. Allahu akbar.
subhanallah. Kale agambye nti abaliddawo ejjoogo lyabwe bayigire ku byafaayo. Saagala kunjooga nnyo kisukkiridde, gwe njooga naye alhamdulillah obudde bwonna Allah yumhil akuwa akadde n'omujooga, wala yuhmil naye nga takulaga jjalidde. Akuwa akadde ne weeyisanga wakola ki? Yumhil wala yuhmil. Akuwa akadde naye aba takulaga jjalidde. Naye olunaku lw'anaakwata bw'akwata owulira nti kati akoze ki? Ab'olw'omukaaga Allah yabakolanga n'abaleka mu byafaayo babeere essomo eri abo abaaliwo n'abaliddawo. Agambye nti wa idh qaala Muusa liqawmihi ez'ekiro kwepiica muwulidde? Okwepiica kwe kukola kutya? Vocabulary kiyita okwenda, okwendera mu kibira. Baleese emiti mu tawuni ne bakola ekibira, bendere mu miti. Kale ssebo bakooye Allahu akbar. Eyo yonna mu byalo owulira baana okwepiica. Baana bonna bayimba kwepiica. Omusajja yayimbye ekiyimba ekyo ate Allah umma yonna agyonoonya, abaana abato okwayimba kwepiica. Okwepiica kitegeeza kya jamaa Ali? Okwepiica kiki? Kati okitegedde kyekiki? Muzzukulu wajja kuyimba kwepiica? Wallahi kyekiri kyenkugambye nti abasajja babagamba abantu mubaleke, Allah bw'ali agala alibeebonereza naga nti wallahi la. Era mutujju, ekyo kigambo kya butujju. Toyinza kwonoona umma yonna nga abantu baseka busesi abadan. Tesobola kujjako ng'ensi egenda fi halak. Jamaa edda walingawo omukyala bamuyitanga ni ya Rabbi Matembe, bamuyitanga Matembe, yali akwasisa empisa. Ya akhil karimu, omusajja asaana kugambako nti ego oluyimba muluwere, ennyimba zibaddewo naye kakati lutuuse okwepiica. Omwana omuto abuuza mukadde we, maama okwepiica kitugende mu kwepiica? N'owemulira ddala sarahatan mu duniya ng'ensi yonna eseka busesi, bannaddiini abasiru n'abalamu bonna n'abagatta lumu, ne ku mbaga mujja bikuba. Ya akhi al-karim, aina an-nas? Ya tusaba Allah jalla jalaalu amuwe ennyimba endala. Abaana bonna bagenda kwonooneka gwe mulembe. Tuli mulembe gwa kulwanyisa bisiyaga ate ng'oleeta kwepiica. Bonna abantu banyumirwa, abakadde n'abato basanga Allah bw'abafuula embizzi. Guno omulembe tigutuuse okufuulibwa embizzi. Nga bannaddiini nabo bali mu kwepiica. Oba kati kiki ekisinga embizzi kye banaatufuula mulowooza? Omuzadde taata ayimba kwepiica, maama ayimba kwepiica. Ekigambo subhanallah, subhanallah, toyinza kagaana. Ate kakiyimba ne munne waako naye n'awerekera. Umma yonna neeyonooneka, bonna ne bannaddiini bonna, ne wabulayo ne munnaddiini. Kale abalokole be batera okwogera ennyo, ne wabulayo aga nti abange bo baseeka baveeko, bali mu bintu byabwe birala nnyo.
ne abange ne wabula omuntu omukulu kale muntu mukulu nga talina ddiini musamize abange tugenda okutuuka ku mulembe nga naalumanya wattaku fitna mutye Allah banyiiga n'asumulula la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa timulowooza nti bwanyiiga ajja kikomya ku muyimbi yekka gravity yani omutuju Allah bananyiiga fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha naalumanya ne saalumanya bajja tugenderamu wala yakhafu uqbaha Allah ebiddirira tatya basiraamu ennyimba situgaanyi naye ebintu ebiwemulira ddala abaana bato n'abakulu ne wabulawo akakiiko akakwasisa empisa mu ggwanga eddamba ebyobufuzi babitugobako bannaddiini naye Allahumma ya rabbi ishhad Allah abe omujulizi nti kyetusobodde kyetwogedde kale waidh qala Musa liqawmihi mujjukire Musa lwagamba abantu be bantu ki banu Israil inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah abalagidde musale ente qalu abantu be ne bamugamba atattakhidhuna huzwan otufudde bakuzanyirako qala Musa n'agamba a'udhu billahi saba Allah ntaase nakuna min aljahilin ndekukuba mbasiru ngamu Allah alagira ate ne mbagamba kyagambye ate ne mugandi mbazanyirako busiru bwa namba ki Allah ntaase ndekukuba omusiru qissa y'ensonga eyo lwaki babagamba okusala ente tuwulirize ebigambo bingi ebyogerebwa naye katujja gendako na bino agamba kana rajulu min bani israila aqiman la yuladu lahu waliwo omusajja mu Bayisirayiri nga mugumba talina mwana teyazaala wakana lahu maalan kathira yali alina ebyobugagga sente nga biki wakana ibnu akhihi warithahu mutabani wa muganda we ye yali ateekeddwa okukola ki okumusikira omwana wa muganda we ye yali agenda okuba omuki omwana ono agenda okulaba muzeeyi tafwa ndowooza olabawo kubanga gwe mulembe nammwe gwe mulimu temulina njawulo na mwana ono muzeeyi tafwa ate sente aziremedde n'ayiiya gwe mulembe gwammwe tuli mwe bani Israila bakomyewo mu muvubuka agenda okuba omusika era kyova olaba abantu batyanga nnyo okugamba ono nti bwenfa yanansikira sadda lidharia waliwo okuziba ekkubo eryo omuntu ono abeera ne shaitaani emuga nti bandikyusa ne balonda omulala agiragire ki ekimu ku byakusikanga omusika n'abeerawa kwogera nga omuntu amaze kufa omululu guno gujja ate era nga kyalabibwanga nnyo omuntu omukulu n'agaa nali nonza omwana wa muto wange ono naye ngenza okwetegereza ono yanansikira kati ono gwe bakyusa baleeta oli ndowooza ate mwe mukitegeera nnyo n'okusingawo musinga ne babani Israila omusajja wa kitiibwa ddala ng'alina batabani akati n'alwala bw'alwala ng'olwo mutabani we yali akimanyi agenda okumusikira
naye bwatuuka awo namugamba ekigambo musajja mukulu ekyamukyusisa abantu bakomplaininga nti abantu aboogera abo muba tulagangako naffe netulaba abantu abatuwa ebintu ebya namugamba ani agamba mutabani we bamugee nti kitaawo ali bubi era taasulewo takeesi yali ku mimwa kati oli yali amanyi nti yagenda okusika kyava tukawalinamuga nti bamugambye nti ugenda okufa nti sebo ŋŋenda njagaliza kufa abadde ayagala gyasange nga ngize eki maze okufa gwaweddemu dda era bugenda bwe yagenda wayitawo akabanga yaddamu n'alamuka omufu ono amufu obulamu n'amalawo akabanga n'akyusa ekiraamo naddira mutabani wono omuzzukulu we namugani muzzukulu wange yansikira okirabye bagenda okugenda okusoma ekiraamo naga nti abo bagundi bakyusa ekiraamo taata nti yali yanamira dda naye ngaate gwalamidde mutabani we mwana we gwazaala yabuye okunsikira tebyenkana era musajja mukulu omu n'aleeta ekiraamo nga yakiteekako n'ensonga nali mpadde gundi okunsikira adaadi naye bwe yajja okundaba obulwadde yamika bubisi okirabye oyinza okwebuuza abantu abakulu lwaki baakusikanga ebiraamo byabwe byabangamu okwanguyiriza okusabira ofe mangu okitegerera kyagambye kati ebigambo by'emmaali mwenna mubimanyi bwe twogera obusika va ku busika buno obwange naawe naye mulimu abafa nga balina ssente balina ebyobugagga okitagedde kale kiba kintu kya bulabe omwana ono omwana wa muto we oba mukulu we yagenda okumusikira naye alaba omuntu tafa fakatalahu namwettira omusikatta tobiyita byangu thumma ihtamalahu laylan ekiro namwetikka fawadaahu ala baabi rajulin minhum namutwala namuteeka ku luggi lw'amaka agamu kasule wagikagwa gwolowooza lwaki yakikoleze abuzabuza obujulizi agamba thumma asbaha obudde ne butya yad'iha alayhim hatta tasallahu agamba nti yad'ihi alayhim omwana ono n'atandika okuvunaana bano abalina omulambo mwasse kitange kisoboka hatta tasallahu warakiba ba'duhum ala ba'd abasajja ne bazijjayo ennyago nga baagala ozzoolekeza sayidi eno n'eno ono yabika mangu nti muzeeyi teyasuzeewo naye bwe ntambudetambuddemu musanze wa ali baali be bamusse baali baga wafunidde empisa teriiyo titodatoaba ne baagala okuwaŋŋana muki agamba faqala dhu ra'yi minhum wannuha abalina ku magezi abasajja abakulu ne baga nti twettira ki bannange ti tulina endowooza ala ma yaktulu ba'duna ba'dan lwaki abantu twagala okuttiŋŋana nga lwaki wa hatha rasulullahi fiina fiikum tulina wano nabbi wa allah mulamba ali wano muffe yani musa alayhi ssalam فأتوا موسى نبجي وموسى موسى السلام عليكم وعليكم السلام فذكروا ذلك له نبا منيمزا ستوري omufu bamutusuulidde mutabani we agamba ffe twamusse ekituufu yamusse naffe tetumanyi omwana ali wano akaaba yonna engoye aziyuzayuzizza
nuzammanyi omufiri. Faqal, Musa n'agamba nti ekyo mujje kukibegabega kuteeka kuki. Musa n'akuba essimu ng'agikubawa message neekomawo mu bwangu, inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah ngambye mugende musale ente. Qaalu, ne bamugamba Musa, ensonga gye tuliko si abantu badde batinga. Beera serious Musa, beera serious, oze mu bya dhuhya ebintu byako nti abange Allah ngambye musale ente. Qaala, n'agamba a'udhu billahi an akuna min aljahilin, Allah ntaasandike kubeera mu bantu basiru. Obusiru buzibu nnyo bannange, omuntu nga musiru aba muzibu. Mwazze ne muŋŋamba nange ne ripootinga, mukama wange kyaŋŋambye kinyira obbagamu, ate mmwe kati ente n'omufu kyabeewuunyisa nti tugenda nti so singa baasitukiramu ne basala ente, ekintu kyali kikoze eki. Naye okwagala okusoggola ekintu, wandisoggola ebitasoggolekeka. Kintu order from above, mukkirize kyabalese wange, mwazze nga mumanyi nti nze nja okukola ki. Kati bo ki kye baali baagala? Immediately baali baagala answer y'embeera y'obuntu. Omuntu n'amala jjagaga nti sheekh omulwadde, nyina omulwadde eka, embeera mbi, njagala emitwalo 5. N'omugamba nti ojja kudda enkya inshallah. Abantu tebamanyi bizibu bya bannaabwe. Kati okugamba okudda enkya, nange osanze program sikola ki? Ayagala zino. Obuyita bwokka be baana Adamu. Omwana Adamu yakulika al-insana ajula, omuntu alimu okupapa. Qala, n'agamba falau lam ya'taridu, singa tebayingirawo kuwakanya kintu ekyo, la ajza'at anhum adna baqara, ente yonna gye baali eyali okumpi nabo gye baali basala yali ebakola ki? Ebamalira. Walakinnahum shaddadu wa shaddada alayhim, beeteekako obuzito ne Allah n'abatikka obuzito. Hatta okutuusa intahaw ila albaqarati allati umiru bidhabhiha, era ekintu kyatambula nakyo, ne batambula nakyo paka ne batuuka ku nte gye babalagira okusala. Fawajaduha inda rajulin, bagisanga eyo w'omwami omu laysa lahu baqara ghayruha, nga talinayo nte okujjako ayina egi. Faqala, n'agamba wallahi la anqusuha min mil'i jildiha dhahaban, nti ente yange sigisalako eddiba lyayo okugibawa mulijjuza gold. Bwe mukakasa nti eddiba lyayo bwe tuligatta ne tulitunga gold bw'alijjulamu ngibawa. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها, baali bagagga ne bajjuza eddiba golodi ne bagisala. فضربوه ببعضها فقام, ne baddira ekitundu ku yo ne bakikuba ku mufu n'ayimirira. Saagala naawe ogenda okola ekyekyo bakusanga oli ku mufu okuba kuli ennyama. Allah yali akisobola kye baali baagala, naye yali ayagala kutulaga emputtu n'effujjo lyabwe. Faqaalu, ne bagamba ne bamubuuza man katalaka, ani yakusse? Babuuza omufu kati alamuse. Faqaala, n'agamba haadha, ono li ibni akhihi, ayogera omwana wa muganda we, ono ye yanzise. Mukakase nti buli lwotta omuntu ajja kuwaako obujulizi nti gwe wanzise oba gwe wanze. Eyali asse ku muntu wanika ku mukono.
omuntu gw'omutta naye takwerabira. Ono ye yanzise mutabani waani? Ate naam ono weerose okuva omukulu bukyalya bufuzi ono yafuga simanda kati gwoliko weeriridde ebintu basajja ne bakayanira ekifo nga kyali kya sente nnyingi nga kiri mu kibuga. Waliwo omukyala yatuwa ekifo ky'omuzikiti oyo bw'anaaba nga akkiriza ebyo ne bijja kutambula. Amutuukako mukadde agaana nanya awo waliwo bajjajja bezimba kuleki tundawo kati nga basalawo okujjukujju bava mu kibuga nga bakolagana ne omuvubuka omu yali abatuukirira abakadde abo nga batiisa kiro kubagwako kubasala. Allah batta abakadde olw'okugaana ettaka liri balimidde ettaka. Era bwe baatuuka nga obudde bwali bwa kiro nga babagwako nga babasala nga nyumba kugambe baali baggala emiryango nga baga nti mukadde atafuluma wano waliwo abakadde babiri kiki naye ng'eyakikoze niye muntu bantu baabwe. Era wayita ennaku nga 3 abafuni balabika ye mukadde bamutta dda ne muganda we ne muwala we nga bantu babalaba nga bakuŋŋaana nga babaziika naye bwe baamala obbatta babajja mu nnyumba babaleka mu nnyumba omwo ne bamubikkako bibulangiti kati noono omulala ne bamusikambula ne bamusuula wabweru we bamusalira. Subhanallah. Kati ttaka baagala kutunda ttaka mu kibuga kati bwe bamaliriza nga bo bagenda naye mu kwesaasabaga ng'omuvubuka akabira ddala maziga mayirivu jjajja gakabira amaziga ga ssente. naye bwe bagenda okunoonyereza ku bantu abaasemba okuwuliziganya ku masimu nga bali bakubira ono yeetegeke akati awo ku ssimu kwe baabakwatira ono yakaabanga ennyo olwajja ku kyalo nga bamukwata ono olw'okumukwata ng'ayogera nti twalina gundi la ilaha illallah.